Ku lunaku lw'okulonda ba pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno, poliisi yavaayo n'egumba mu maka ga Robert Kyagulanyi. Nga bwe mugimanyi bw'erimba yagamba ndi mu nnyumba yange beetoloddewo katwetwogerera beetolodde ennyumba yange siri waka wange. Wabula amangu ddala omwogezi wa poliisi Kituma Lusoke yavaayo n'abisambajja nga Kyagulanyi bw'atasibiddwa wakaawe era nga waddembe okutambula nga bw'ayagala. Njagala kutangaaza nti Honorable Kyagulanyi Ssentamu tali under house arrest. Tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba kwa arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga kulaki twamukutte. Wadde nga bannaddiini baavuddeyo ne bakyalayo nga bano be baasoose okukkiriza okugendayo bukya poliisi egumba mu maka gano, poliisi era teyaseetuseewo. Emirembe mukyala n'abaana ne famire yonna okristo Yesu Mukama. Olunaku olwaleero abakulembeze b'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga bessizza mu ddene okugenda okukyala mu maka gano okwerabirako ku mbeera eriyo. Wadde nga bannaddiini lwe bagendayo tebaasanga misanvu mu ekkubo erituuka ewa Kyagulanyi tusanze liteereddwamu emisanvu nga n'abasirikale abambadde obukookolo bagumbye wabbali. Oluvannyuma babakkiriza wabula nga wabaddewo ekitabo ekiwandiikibwamu okukakasa ani ayingiddeyo. Bano nga bayingidde ewa Kyagulanyi baaniriziddwa mukyala we Babi Itungo. Babi atandise na kubalombojjera embeera abasirikale mwe bamukuumira. Bakutula geeti yaffe ne padlocks ezaali ku geeti endala, so bayingira ne bafuluma nga bwe baagala ne basalawo bo ne batuggalira n'ebijjegere byabwe be balina ebisumuluzo. Nti ng'oggyeko eky'okumuwambira mu maka ge ne bw'aba afulumyeko ku kabalaza ke ennyonyi esiiba yeebonga okukosa zi kamera z'omu bbanga okumulondoola. Kiro tulina zi drone ezisula nga zeetooloola ennyumba n'okwebaka tetwebaka. Emisana baba mu miti omwo nga batulingiza. Babi ategeezezza nti wabula bino byonna babikola naye we bategeerako nti waliwo ow'amaanyi ajja ng'abamu ku bo beetegula okusigisa ekifaananyi nti embeera si ya bwerinde. Naye neewuunya nti bwe banga balina abantu be bakkiriza okuyingira bajjawo abasirikale abamu n'emisanvu egimu ne bagijjawo ne kufula ezimu ne bazijjawo. Nkakasa baba manyi nti abantu abo baddoboozi ddene era bajja kulabisa ebyo ebikyamu bye baba basanze ku ground. Kati buno obutonotono bwe musanze just busigalira abuntuntu butonotono naye nga mumanye nti ekibaawo kiba kisingako ekyo ekiri. Nti ono agezezzaako okufuluma emirundi egiwerako naye ne bamutegeeza nti alina kusigala munda. Nagezaako genda okulonda juice jo okulonda meeya era tebanzikiriza genda. Agamba ekisinga okumwennyamiza nti tafunangako kiwandiiko kyonna kiraga lwaki bali mu kifo kino. Ebbanga liweze naye sinafuna communication oba okuwuliziganya n'ekitongole kya poliisi nga kimpa ensonga lwaki batuggalira mu maka muno. Awanjagidde poliisi okwamuka mu maka ge afune eddembe lye. Nkivumirira era nalibadde nsaba ab'ebitongole ebyokwerinda bwe baba tebamanyi bamanye nti eriyo abasirikale baabwe abali eno ewaffe abatukuumidde awaka. Tumaze otegeera nti era saawa eno abantu tebakkirizibwa kuyingira nga bwe batunyonyodde nti ndowooza okuggyako abakulira amaddiini abajja wano fefeka gurupu ezeeko gye bakkiriza okuyingira wano ne baba baneiba baliraanwa tebabakkiriza kuyingira. Era tugamba nti gavumenti wana ebitongole byekikwatako baveeyo balekerawo okukola ebintu bino kuba bitulabisa bubi nnyo ng'eggwanga naddala mu mbeera ey'enfuga y'amateeka. Ate tutuuka ku kiseera ng'enfuga y'amateeka teteekebwamu kitiibwa tujja kutuuka ku mbeera nga buli muntu atwala amateeka mu ngalo gye tulowooza nti tetwandyagadde kutuukayo. Buno obumenyi bw'amateeka bwe tulaba wano ffe nga bannamateeka waliwo engeri nnyingi nnyo gye tusobola okufunamu obwenkanya bw'okubanoonyezaamu obwenkanya era kye tugenda okutuukayo tuteeke mu nkola okulabika nti
bino biggwawo. Wadde nga poliisi ezeesambajjanga bwetalina musango gwevunaana Robert Kyagulanyi aduumira eggye ly'eggwanga ng'era mutabani w'omukulembeze w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X emanyiddwa nga Twitter yavaayo n'ategeeza nga bw'amuwadde essaawa 48 nga yeewaddeyo mu mikono gyabwe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.